zakogera Bala byaseno dala zakogera Nasene kuba dala zakogera Bali wangulu dala zakogera Bali wangulu dala zakogera dala zakogera Nawe chiwala dala zakogera Era ne pia dala zakogera dala zakogera Nasene kuba dala zakogera Namadine dala zakogera Buka yasaka dala zakogera Kadi nakuba dala zakogera Abana baseno dala zakogera Ngerengalo dala zakogera Kadi nakuba dala zakogera Nasene yochaja dala zakogera Kadina wangu we dala zakogera Komujire dala zakogera 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 Amanya gana ndomo kubibiri ngoma bufureni usisamu kakamata muzibona bangaza ndiko musamba kwechi amanya gange nzemba bali maliseri bogerenza lwa offense machibatu kyalo ddala kiri mu Gombola Nazigo district ye Kayunga oliyota mama munange je nakulekeyo okedde kati okuteka ko wulire litabaniro ne ligatabaniga galala gali wano waliwo linda usirinyenye kirevu walochiwa mani ya wambuyiriro omutwe bwati lero ketonyeka gwake ngenda wawa buterevu nakusoma 11 lwa mukaga olujja tugenda kubeera ku Afro Club ekasangati nga ba visa nsi tugiyingire nayimbira byange otwakulira ngolanga naga bambirimba balira kali alisobola n'okwesimbawo nabikayeera wali bali bajja bakaluloddeyo ku Soroti oli nali wakwesimbawo omusajja yawangula oba president wa Nigeria wa myaka 7 mu emeka mwami Museveni mumuveeka afuge mwami Museveni mumuleke afuge olaba bawatinubu era nabo emyaka bagikwatamu nga nabo bakwata mu myaka neyabadde amuvuganya ennyo ye Peter Odoyi era naye ali mu egyo nsanvu awo sibakiri Nigeria teri bavubuka bataba embula kalevunga abavubuka bataba embula kalevu gye bali nete baziine embula kalevu abaliyo bocha pass nabadde nsoma batuuza pass ku kifuba ate nsoma nga baga nti ku mafuta amayitirivu agali eri ate ebbula ly'emirimu liri ku 10 obubbi obuli e Nigeria omuntu abananda weya omuntu abananda weya afere nyama obwenda mpulira bakakona wamakona sentuse kusiteje basasa ga Buganda geso sena gono kutegeza tu amatiketi kati ziri katale era nga munanga abebusiro mpoza ate n'abebudu tiketi munange mwongera okubera nga ate muzigula kubanga twagala mujje mu bungi tusizira mpoza ate ku Bwakabaka bwa Buganda busaba oli muntu agule tiketi ayati Maria Sultani ambuza akasukusuku kyeki abe muwadde answer ntuufu omuwadde ki mubulidde ndikaba katiko mbadde namugandi ze bolo joint ze motoka wa mama saza ga Buganda tutegedde gola Moses aguze tiketi 10 za busiro nekati gwe webusiro osirise busirisi abo wiganayo nenda usiwe busiro sebo ata banda usobogera tebavaako kantu ate wonna ababusiro kubanga ne bwabeera eriwa ebuloba ebonna busiro ndawusire boto mogera kaba tebavaako kantu oyo ndawusitavaako kantu ndawusitavaako kantu abo bandawuse mbamenyanga bintu byakusonda bandawuse mbamenyanga bintu byakusonda abo tebavaako kantu abantu abavaako akantu tubamanyi abuswaga alinze gwoyisaamu amaani ati alinze ngoma yeri eyebusiro tomulaba ntanyega wavaako akantu abo bandawuse mbaleetanga bintu by'okuteekayo akantu sibaviirako ddala akantu kinomona abantu ogenda bagwira tiketi mekeze busiro abantu kabawe tiketi 2 yange eyo neya mama wanyana wanude bwena wanuledde otherwise nesange kimule situpidira bakawolo kamvuma bogasi olinge mbogento wamanga tiketi zifulumye ku masundiro g'amafuta ayina kusomesa zigenda kubeera mpozi nye amachi lw'omukaga mpozi ate luno basaza ga Buganda bagenda kubagana busiro mpozi ate ne bannaffe bali eri ababudde olya kuwulira yewamagolola Moses ataddemu awo tiketi 10 omukulu Kiwanuka Sulaiman naye Kiwanuka simanyi obaana akalya
ndaba akataddemu nnya tekakyali ka 226 naye akwesimbawo eri egundi kali too far from him. Yes, kali too far from him. Yakakyali too far from him. It is a good statement. Very, very too far from him. Akakyali wala nga ayagala kubeera nga ajja eri na Kifuma era nga nakusomesa 11 tukofamize olugafu lugenda kubeera nga atepo zuluzonya n'endiga bazimbika bya Buganda olwatefumba libere nga likubagana n'ekkobe so nga tewali mu netball ng'ejja kubeera ng'ezanya ngabi gyonna jakubwa ku olwo nakusomesa nga 11 mpozi ate wali ku Mutesa Tulo Stadium wankulukuku URA bakonfamize nti era banobye ne bave na Kisunga bazzeeyo erugazi ekiwala enevira tebalina nyonjawo naye yuwala ensolooza etusolooza naffe wano bakamukujje nawe nti era yuwala enti ne ku myanyi gye balina n'ensimbi ze batwala ku mwana wa wansi era tebalina kisaawe yuwala akazunga ku bisaawe nga bina yaliko ku Arena Vision z'endege ekisaawe kya Ndejje University nevaawo n'egende na Kisunga nevaawo n'egende Nambole nevaawo kati ezzeeyo Rugazi eddayo gwakubiri 2016 ne 2017 baali Rugazi kati bagambye okuba nti baswala ku mukutu gwabwe gwa social media atwagala okubategeeza ntuzeeyo gye twali era kati waba onoonya yuwala oginoonyeza Rugazi bavuddeyo dda jukira baali batweningira aliko Omusidaleni egundi wano Omusidaleni awo ekisaawe kya ogimanyi dawuse Omusidaleni wali yaweza nyira wali gayaza yes gayaza nga batweningira awo zende bagende basambirawo kati babadde na Kisunga era munange ebituka bitambula bujukira na Kisunga era kyekisaawe kya Kyetume kati bagende nti okusinga okusikagana omuguwa n'aba Kyetume katuddeyo waffe Rugazi era bazzeeyo kyegeza nti opiira ogenda okubeera nga gusooka okubeera nga bazanyira wali mpozi Rugazi kujja kubeera n'okusomesa nga 19 Maachi ne Busoga ate kati otandise kutwetega zipu wandigisibye fete twagala ntaddewo embeera kusaakaatira okwo kwonna Uganda leero saba zigenda kubeera 2 ez'ekiro baaba ogwo ogenda kuwulira Uganda tuzanya Nigeria bananga abalina mu ssaala nga Bayibuli ogitegeera gikwateko abamanyi okusoma akalaadi kakwate akalaadi mbalenga nti abamanyi okusoma akalaadi sike kantu k'abasiraamu kemutandise otuuma ejirita sekajje akalaadi yejirita abasiraamu onoobadda bakidoomooli bw'obuuza ddala oli muddu wa Allah n'obuuza akalaadi ne bakuddamu nti jirita n'onsirika zebale manyi yejirita mwana musiraamu nze kidomoole yambuulira musiraamu wamma leero tubagamba Uganda saba 2 ez'ekiro egenda kubeera nga ebulonda mpozi ate ne Nigeria kugenda kuba gwakufana kuwona ku 2 ez'ekiro baana bamama mubeereko Super Sport 9 abalina ekisowaani 9 kwayitamu zine miya asambe muganda wange ndabanga atagenda kubeeramu okusinziira ku bisomwawo bobe yanga balowo musajja anayingira ekiyigo amala eddakiika ntono n'akoma n'abuuza mukyalo nti owange kino kifaananyi kikyendaba mu kiyigo ndabayo akasajja akakadde nga konna kalabika bubi omukyalo yeggwe nataddeyo endabirwamu My Airtel app kati osobola okufuna ebintu byonna ebya Airtel n'empeereza za Airtel mu kifo kimu ng'okozesa My Airtel app gidownloadinge ku bwereere okuva mu Google Play Store ku simu yo. Engano n'obuwunga bwa Supreme. Obuwunga bwa Supreme bulimu ekiriisa ate nga buwooma nnyo. Engano ya Supreme etwala buto mutono ate ng'ennaanuuka otwala obudde butono okukola ebyokulya. Obuwunga n'engano ya Supreme esangibwa mu maduuka ne supermarkets zonna. Engano n'obuwunga bwa Supreme bikolebwa Mandela Millers abasangibwa Busega Roundabout ku Masaka Road. Supreme Flour ne Wheat product ya Mandela Group. Bulaya baba Mauricio Pochettino gwe kuletedde baba akuza amazaalibwa ge Mutende Sono myaka 57 yali azaalibwa Mauricio Pochettino Roberto Trocero akugona amanyage mu 51 gye myaka gyawezezaawo nakwaronenga ku Espanyol PSG poza atewona yasambira akapiira kali yeye mu kuchanga akapiira Mauricio Pochettino Mutende Sono pira 5-9 ate banagola 2-6 nenga munanga amaclubs agatendese Espanyol agitendeka Southampton yabatendeka Tottenham Hotspur yasinga okubeera atendeka akapiira akawooma okulaba tenga ne Paris Saint-Germain mu ggwanga lya Faransa naye batendeka akapiira akanyuma okulaba kati yomu ku batendesa abalindiridde engoma essaawa yonna yemu ku balindiridde engoma oyo Mauricio Pochettino Zinedine Muhammad Yazidi Zidane Thomas Tuchel abo batudde awo balindiridde engoma kaboocha akatebe saa yonna bajja kubeera nga tebatwala omulimu omujja gwonna gwonna oguna baguze leero mazaalibwa ge so bajja olinga okuza amazaalibwa ge onakwero happy birthday to you okuza ne Mauricio Robert Pochettino Trocero walonda yenjagala okwogerako eno birthday yonnene konno I know mu biito kati Candace Alexa Koga mwesigwa ayo bitono tuli ku bya ngoma awulira
Omubito kati Candace Alexa Koga Mwesigwa Oyabera mu mbejja weeraka. Naye kakati abambejja bayita batya ate munda usinga ffe abakopi weetuli. Anti yalindiridde engoma. Abasobola okulinaana ku muntu. Gwe Candace Koga Omubito kati. Gwolindiridde engoma. Birthday. Tulagenda ku bifaananyi. Tulaga ku lijjotero tulaga ku bifaananyi. Baby tulaga ku birthday gaalo. Mami we ye Miriam Grace Nakinto. Si waba nno n'ennyama y'ensavu olowooza akiriza abantu kyaleeka. Akalirira agaddewo. Ulira bwe ŋŋambye nti mwanyina n'abuuza nti owaawa. Mpengalo zaasano. Kamuyimbire namu. Omwana buka yakuba. Baasano goloza badde nnyo abwerere nga bagamba nti lwaki mwatulyoga. Baasano biro gwasooka Aseno bagikuba eggolo yanyemukwere n'enyiiga nnyo. Enjovu yaddeyo ku kiti n'ega nti kambalinde. Yaddeyo ku kiti. Twagiyiza tugenda giwa omwenge. Olwedde egunywa yayambuka nagwo. Nakugamba bweyo. Enteekateeka yaffe yali yakulinda Man City gyatusemberere. Enteekateeka eyo twagikola nga tuyita mu Everton nga tukuba tukubeyo omupiira. Mujja wano nga mujoboja mugamba batukubye twaswadde. Kumbe yali mu nteekateeka kati twamukoze tutyaffe. Mwamukutudde enkizi. Njagala yogere Martinelli. Bbiri bubi. Njagala yogere Saka golo zakubanga akyuka bukyusi. Abantu babuulire ndi Odegaard akubazibye enkya. Obudde. Tulina nnyo obudde. Asana yakubye golo zabadde nnyange Everton ebala 0. Era nga Gabriel Martinelli yakubye golo zabadde 2. Bukayo Saka paka golo yabadde musonga tene Martino Odegaard yakubye golo yabadde mu Arsenal babera nga tebakulembedde ekimeza. Mpira mamunange basibaganye kakati empira 25 n'obubonero butaano. Basinga Man City. Okitegeere ng'ensi yonna neewulira. Ntinno wano wetwogerera Martinelli yayingidde double figure ya goolo. Kitegeeza libadde goolo lyawoomye okamala kati Manchester City yekule. Martinelli yayingidde mu double figure ya goolo. Essaawa yonna. Tutegedde enjovu kweri waggulu ku goolo. Nze mbakuba kiri ekisajja kya Man City. N'ekiwala ki Christine Nambirwe tudde nakyewe. Mbakuba kiri kigayi kya Man City. Kyani ekyo ekiteba. Haaland. Nze senga ntandise okubayo mu kyalo Martinelli ajja. Wama Manchester City balina points 55 yo Arsenal bakulemera ne points ziri nkaka kakati ka pressure kaweddewo lubadde obonero bubiri nga buli abogoba ne oba nosula maliri bakujjayo kati Man City yetaga empira ebiri okujjayo timu ya Arsenal empira ebiri okujjayo timu ya Arsenal atenda mumala mulinayo tokyamudda mutaata gumu nayo munyantula mu bimwa ate luli yakola atya nayo munyantula mu bimwa luli yakola atya luli yakuba ebimwa byonna n'abiyiwa kati njagala mulaga yakwata ebimwa n'abiyiwa Liverpool bakubye ttiimu ya Wolverhampton Wanderers egolo zabadde 2 bwerere back on the winning ways Mohamed Salah ne Virgil van Dijk bakubye egolo zabadde 2 so nga temani na bengalo zamani ne buno bwana bwa mani bane ngubani gwe butakube bengalo zamani una useyo mani egenda kuba buli muntu agisala maaso nesimanyi mani egenda kuddamu kusuula bannange mani buli ajemu kuba buli ajemu kuba mani mu kikopo kire kya FA Cup babadde bazanje wabanga bakuba ttiimu ya West Ham golo zabadde 3 gwasose ne guzito wamwawo first half 0-0 first half nagirabye second half nendaba second half twabadde twakadda boti Saidi Benrahma mu Algeria n'abakuba eggolo mani netandika otunula mpwangalinga embwesudde eggumba obwo oluvannyuma ennyo omuzannyi mpoza atega nakyo yasobola okubeera nga jja nabeera nga ataba kubira golo omuzannyi Agude nabeera nga yeekuba oni golo nayeefu Agude olwate Alejandro Garnacho nakuba Fred omuzannyi Rodriguez Paula n'abakuba eggolo emale egobe mu kibyanga guggwera ddala eri mu 9 golo zabadde 3 bamanyi nga ze babala yo Sheffield United yakubye ttiimu ya Spurs eggolo yabaddemu ku bwerere babaddeyo shock Southampton yabadde waka ku St Mary's Grimsby Town ey'ekibinja ekyokubiri eri wansi kalira bonogamba nti banyameefu saabadduse ennyama kwayiwe mubende ne bajja ne bakuba KCC kati wekyabadde engabo ga nti ttiimu yaffe ey'abanyama kwayiwe mubende yalumbye KCC yawakoba Vipers awaka ne bakubira golo zabadde 2-1 ya Grimsby Town gakuba ttiimu ya Southampton golo zabadde 2-1 akaluka akwatiddwa dda quarter finals nga mugenda okwera kisabwe kyabala ba Southampton